All right. Njagala kati kumanya bulungi ompise. What's the meeting? Very good. Yes. Hi, Dr. Gordon. Hi, how are you? Hi, Sema. Hello. Yes. Very good. Yes. Anyway, that's okay. Whatabula. Ssemagonja, nakuyise obere witness. Makamuno. Njagala wetu uberewo. Neme kusiba muntu nga toliiwo. Yes. Last week, deliberately sakunyumiza nga njagala nkunyumize nga waali. This woman a few days ago came to my house. Nyumba eno yennyini. Yes. Ngendo veno nga kuba mukyala wange in a physical altercation which was so unfair. This nassively. Byonna mbiwulidde. And I'm so sorry. Yes, much as nze doctor wo, Yes. of course, for Yes. nze abadde akuwa omulimu naye there must be a limit. Sikwagalangako. Sikukwanangako mbu I love you. Kyekikuwa right okujja mu maka gange oleeta obuzibu ne mukyala wange gwe nagamba I love you gwe mbeera naye waka. I'm so sorry. I'm so sorry. No, listen, it's not a point of sorry or not sorry. The point is ngenda kusiba. Bw'oba toyagala nkusibe ku police because I have a fundraising what essimu emu ng'oli kitalya. Oba toyagala kusiba bye bino wammanga byenjagala okole. Yes. Bw'obituukiriza you're forgiven. Yes. Ekisooka toddamu kunkwatako. Ne baba wano toddamu kukwatawo nti Yes, doctor. Ekyokubiri toddamu kusemberera mukyala wange. Bw'omulaba wano dduka mulabanga sitaani akusemberedde. Yes, doctor. Ekirala todda mu maka muno. Yes, Never come back to this house unless nakubidde ate nga olina okufuna LC1 chairman letter, LC2 chairman, LC3 mayor, ebiwandiiko ebikuwa permission okujja ne kabalaza wali. Yes, doctor. You understand that? Yeah. Oba toyagala komera twewale. Yese nalwana wano. Nankuba n'empi mukyala wange bamukuba empi ne balwana. Mukyala wange nankuba n'empi mbi I'm okusaaga. so sorry. Oh no. I'm very sorry, doctor. So listen. Yeah. Ekomera n'okunneesonyiwa londako kimu. Doctor, Yes. buli kimu ky'oŋŋambye nkiwulidde. Amagezi gazze.